Jendi mulimu kyagamba kijjowe. Yendi? Osibye otya ssebo? Bulungi nnyo osibye. Twabadde tuli awo. Ba social media ewuuma. Basoose okulaba ekiwandiiko kinnamutayika okuva eri omwana Felista. Agamba show ye tubadde tulinda era nga lumu eko tegenda kubeerayo. Netugamba katunoonyeeko ku organizer bwe tubadde tumanyi aspearheadinzeemu mu koze eno. Kakati nga nammwe bwe mwabirabye nange ebyo tunabirabye ku internet. Abantu bangi nnyo nga babikoze eki nga babiwandiise naye amazima go galiriri sho tenabakuvaayo kubanga waliwo obukiiko obukola share. Obukiiko obwo buliko abantu ab'enjawulo. Abantu abo ab'enjawulo be balina obuyinza obusalawo whether show eri oba tekola ki kiri. Era nange mbyewunyiza ng'abantu abalala naye nga ffe nga bali ku bukiiko obwo ffe ba number 1 fan ba Felista. Kubanga in the first place ffe abajjayo ne tubatuukirira nti twagala okukola event. Nina partner wange tasobodde kubeerawo wano naye nga bwetwapulaninga okukola ekintu ekyo. Partner ki oyo? Nina partner wange gwenkolana naye bamuyita Daus. Taliwo at the moment. Ate tali willing kuwa in the comment kyobala banzaaliwo zategereba entertainment. Era mujjaku ya allegation yayogeddwa mbu nadduse nabbye $5,000,000. Wendi wano sadduse singa nadde nziruse nga nyina kyenzibye ekyengana bwe kityo nandibadde ndi mu kkomera kubanga poliisi ennoonya. Okay. Jolo twagala kukajjo ne Felista ne taata we ne basuubiza okuta ebifaananyi gwe bayita omufere oba omubbi fraudster era nga bamaze ne babita ng'ebifaananyi bibyo ne batuuka n'okugamba nti gwe seka boka boboneebone wabbye $5,000,000 ensonga ezo zoogerako ki? Nze ndowooza ekintu kye bakoze bubi nnyo okubanga batadde omwana mu bintu bino. Baani abo? Nze ngamba nti management ya Felista ekoze ensobi nene nnyo okubanga yatutte omwana kuba omwana yakaabye ng'ali mu kamera naye ng'olaba buli kyakola kiri acted. Omwana nga acting? Omwana yadda actinga kubanga singa omuntu ababbye $5,000,000 eza maiden concert yo wandibadde oli mu maziga ng'okaabira ddala naye yadda akuba engalo okambage yakozebwa naye bannange show yange neevaayo abantu bazibu. That is acting. Kikulaga nti show ekyamazima ekyaliyo era nze ndi willing ebyo tebinsigudde oba tebinyinudde. Nkyali willing okwogera ne management tusolvinga ebintu bino mu ngeri eri amicable era nga bwe nagamba initially nti ffe ba number 1 fan ba Felista era omwana oyo alina okufuna maiden concert ye guno omwaka. Maybe kye tuyinza okukola damage control or maybe to change the date, but I don't think we are going to change the date. Nenga show ekyaliyo era teri muntu yadduse na ssente wadde batadde ebifaananyi byange naye nze wendi wano e Uganda sirina wendi walala era nkyali mu nteekateeka ne management gye tulimu okulaba nga show egenda mu maaso. Okay, bagamba $5,000,000 ng'ensonga eyo togyogerako bwe wazijja ku big fan w'omwana abantu gwe bagamba nti ye Dawusi nti n'ozitwala n'ozibba ye lwaki erinnya eryo litambulira nnyo mu mivuyo egyo egy'okugamba nti okumpanyiza ssente obbye ssente biki ebyo. Anti kaakati banaye mu nsonyiwe nze omusayo gwange gwa bumanyifu ate ndi mugezigezi nnyo kati abantu abamu obugezi bwange bubatiisatiisa kati bagenda okwekaaga. Oli mugezi ng'obba kitegeera? Si kubba kyentegeeza kye kino $5,000,000 banaye simu nnyo nti buli muntu gabeeramu jagasaagaawo gagaludde kuba singa wadde nabbye $5,000,000 singa mukama wange oba partner munange Dawusi yansibye singa ndi mu kkomera. Dawusi ye mukama okkiriza? Dawusi is my partner. Okay. It's the truth. Singa nadde natwala $5,000,000 singa ndi mu kkomera era abantu twewale ne bwe tuba tunyiize nga twawukanye n'abantu oba nga tusowaganye mu nsonga emu oba endala si kirungi nnyo okuvaayo okukola allegations zituuka ku eyo level. Nze Felista mwagaliza nnyo era show egenda kubeerawo naye kyembadde nkubiriza daddy wa Felista, you can't be the same person at all the time. Ye taata, I understand from that point of view. Neta so akubeera manager n'abeera promoter n'abeera nga yakuba print out yali mu studio. You can't be everywhere. Kyogamba tata Felista buzibu ayagala nnyo okubeera versatile. He wants to be everywhere. You can't be everywhere all the time. Uffe twajja okulaba nti tugatta value ku mwana oyo era event ye egenda kubeerawo guno omwaka yagala tuyagala ate tetwajja nga twogeza bigambo tulina contract era nze njagala omugamba olwokuba ffe tetulina buzibu
tetulina kye tugenda kumukola okujjako okusigala nga tutwala event maaso okubanga contract gye tulina yokka etubindinga okumusiba etwa twagadde okumusiba ku kye yakoze nsobola okubalagako contract kumanjirina contract yegamba nti wewalibeerangawo obuzibu bwonna parties zonna ezasayininga contract eyo zirituula nezisolovinga ebizibu byonna ebinaava mu event party tezatuula yasazeewo nga sekinoomu yeefuddeko nga ye omuntu naye ekirungi kya byonna nze namba wano faani wa Felista era ngenda kusigala nga nkola show eno okulaba nti omwana oyo afuna maiden concert kuba ekigendererwa kyaffe ekya show eno kyali kyakugatta value ku bulamu bwa Felista bafuneyoko kamotoka bafuneyoko bakayumba sente ezinaavamu the dividends kankose ku luzungu the dividends that are coming out of this show are intended for the welfare of Felista as a child because honestly twogera amazima Felista living a very good life as a superstar right ye Felista the superstar naye obulamu bwe tebweyagaza alina okweyagalira mu ggwanga lino ng'omwana alina ekitone abamu kuffe nammwe bannamawulire nammwe abatulaba eyo tujja kugattako bugasi value ku kitone kiri omwana kyakola kyalina ye intention eyo era kati kambabulira amazima waliwo omuntu yali ayagala okugula sheni ne bantuukirirayakuviiriddeko okubba sente z'omwana ati yanviiriddeko kati ye terms and conditions yagirako nze nga teziri favoring tukigendererwa kye twatandikirako in the beginning bwe nalemererwa okukkiriziganya nabo bo kwe kujja ne zino allegations zebakoze ne bayita munnaffe oyo management y'omwana ne baba misleading nga nze mbala abali misled kyova babadde bagala otwala event yo abantu abanene mu ggwanga muno sala kundeetera bizibu kabaka munene si munene oba si kabaka oba president kamange kati munene kyomuna awali wano omunene nenda waliwo promoter omunene wa Uganda ayagala okutwala share nenze naganda sigenda kumwogera no seriously amazima ge matuufu kati mwagala mazima sigenda kukkiriza muntu yenna kuntiisatiisa kubanga nyina contract ne Felista era tewulali muntu agenda kukkirizibwa kukola show ya Felista mwaka guno ogenze n'okamba taata ayagala okubeera buli wamu ayagala okubeera everywhere kiki obadde otegeeza kyentegeeza kikino nti tamanyi ku respecting a protocol nti okola deal n'omuntu n'akuyita emabega n'agenda nayogera naye ne we work with people with their weaknesses nange nyina weaknesses zange ng'omuntu kati wasogamba olimba abansomanzi ogamba oli mufere nga bwe bagambye but it doesn't mean it's true right fena tulina personalities ez'enjawulo so bannaffe abalina abaana oba ba artist ababa managinga balina okuyiga nti olina role gy'oplayinga naye olina wokoma n'abalala ne bawongererezaako amaanyi gaabwe naye nga mu kusembayo kwonna bannange nsaba tuwagire Felista the superstar omwana oyo wa tabu I know yeah but intention yange really is to tell the people tewali addusenasi amazima gali nti miliyoni 5 ogerako teri yagabbye ezo sente ezaali kyova mbagambye singa mbafunirako mu luzungu kyebayita the sneak peek kyekiri mu ndagaano gye twakola memorandum of agreement etubindinga n'omukulu oyo ezo sente zirina kubeera mu nze ne patna munnange ye talina to do anything to do with finance not until olunaku lwa event okitegedde kati talina wasobola kujja information eyo nti miliyoni 5 zabbiddwa ng'ate ffe bennyini ffe bannannyini sente goyinza okwebba tosobola kwebba sente zo abandaba eyo sente ze boogerako zange ne patna munnange nsobola okwebba sisobola kwebba obuzibu bwava mu muntu ayagala okutwala show yange nga tetusigenda kugimuwa yes so tujja kukola bambi ate kukuba yabuzaabuzibwa ne baagala ne bamulimba nti bagenda muwa better offer esinga eyange naye nga already yali ayingidde endagaano nange ate yetagenda kukyusa mpozi nga n'agikola mwaka gujja naye for now as for 2024 ayina agreement between a company called gundi organization eyitibwa Daos Foundation Uganda ne Felista Music eyaabwe music line then ne Mars Foods Limited where I happen to be a director in one of the two companies some of the two organizations. Sente zigambwa nti zaava wa Daos
ez'emiliyoni 5 ze bagamba ze wakwata. Lwaki edawusi taliwo kunkwata mbu nabba ssente ebyo byonna tukalebule era nsaba abantu bonna bali lwaki tosiba abakulebulako ebigambo kubanga nyina interest za Felista on heart nzo okukwata taata Felista kuba mbadde nsobola okumukwata kubanga akoze kalebule ku linnya lyange n'ateekayo ebifaananyi byange mu kifo ky'okunyiiga ate nasanyuse nti bwe gamba what about a blessing in disguise where you say okay now this comes in as something that we need to use as an advantage ku show tugenda kukola show y'omwana nga lumu epo egenda kugenda mu maaso era mbasaba bali abazadde abali ejja kugenda mu maaso bwe neeba tegenze mu maaso era ffe nga obukiiko obwategeka sheni tujja kuvayo tubulira abantu mu butongole mu ngeri y'obuvunaanyizibwa nti show gyeri oba teriyo. Lwaki ennyayo litambula nnyo mu bintu ebyo? Ndi mwana mugezigezi kuva dda ne ku ssomero abantu bwe bakutya edda bakiyitanga lutwe naye si lutwe oba olina amagezi nga gasuka ku g'abantu abalala kati abantu bwe batya they become threatened by they can't resonate with your brain. That is bali awo naye nga toli mubbi nga we bakuyita wamufere nyinayo omusango gwonna ku poliisi ogunoonya nti nabbye miliyoni ataate guliibyo. That shows you it is wrong. Kati badde nsaba abantu abali abatulaba agamba nti nabbye miliyoni 5 atwettere ku bujulizi. Ate muno mukulu Isaac oyingirirawo ensonga zino ozingiramu otya mwali naye kati Isaac investor y'omu ku batuwa kasente abantu abamu nga bagamba naye Isaac atuwa kasente ate era ne ku show wano yaliwo ensi ye neemanya mpaka kuwulira bubi. Isaac oyogera ki ku nsonga zino waliwo ne ku press conference? Ebintu bino labirabye nenseka nakusisi kubanga for example obeera mu luyimba ekiriwa kye walabye n'oseka mu particular nga ndaba mbusimanya management managinga Felista omukulu ono yabbye miliyoni 5 kakati wabeerawo omwami omu aludde nga kwegaye ayagala nnyo ebintu ebyokuwaayiriza ayitibwa emusiriki oba gwe bayita kyakabaali nalabye atimbye ku peegi ye eni kirungi tiyaladdeko na linnya lyange wagwaye yantuuma erinnya ery'ekisiru kati ng'ategeeza nze n'ateekako n'eri ono ate n'ono teyaladdeko linnya lye ono erinnya ye MP nze nze bidigu kulage gundi yange bidugu sima bidugu sima ne MP sibaga South sima babye miliyoni 5 eza show kati ng'ategeeza nze nenjagala mwanukula nze siri mubbi nze najjanga njaga kusupportinga ng'omuzadde supporting omwana omutalina talent ekyokubiri for example obeera mu luyimba lw'omuyimbi video lufuuka lulo kakati nze nzigira wagambe mbusima nabbye baabo babbye tewali yabbye ng'era omukulu bw'abinnyonnyodde kyagenda maaso omukulu ng'era bw'atunnyonnyodde nti ye shejja kubaayo oba ejja genda wana tebadde era ayina ensonga ze bajja okuwanga akakiiko naye nze omulimu gwe kulaba nti mpaayo ako akatono omutima omulungi akagatta ku tafaali lya sho okubaayo nze bino eby'emiliyoni 5 tebinkwata kwera sinnabawa na ssente ziri awo sinnabawa wabula nali nteekateekula nti tufunayo emmotoka ekola mu advertisement ku mwana oyo nteekako ebifaananyi bye Felista okulaba nti ki etegeeza abantu nti ebyo byonna bibadde mu nteekateeka ate ne bajjula. nga tumaliza Prescan gwe naye mwakomawo Prescan muyimbi wange naye alina okugenda mu rehab. She has machita PTSD. It is post-traumatic stress disorder. Nchogera as an experienced psychologist and a counselor because I studied that in university, by the way. Mukwano gwange mwagala nnyo abantu bangi nnyo bamwadde obuyambi naye if she doesn't get rehab, if she doesn't get therapy, ajja kufa olunaku lumu. Si yasoose okuba muyimbi, si yasoose okubeera popular. Obadde okyatuya si yasoose okuba omuyimbi? Si yasoose okubeera popular. Bayimbi bangi nnyo bensobola okubawa okuliba Whitney Houston. She's the greatest vocalist the world has ever had. Naye yafa bulwadde oyo bwalina. PTSD buba bulwadde bwa mutwe, omuntu afuna depression neyitawo afiirwa n'ofiirwa yafiirwa abantu bangi nnyo in a short period of time. Ate nga baali very important naye n'azaala omwana n'omwami nga tafaayo n'afuna postnatal stress disorder n'etawona n'atafuna therapy. Mu Africa mukitwala ne mukikola ki ne mukiyitawo naye obwongo tebulinga nti obufikisinga
it is something you need to address. Era Grace Khan ali super talented ngenda kiddamu, one of the best vocalists bemina mu ggwanga, naye bw'atalifuna help n'agenda mu therapy oba mu rehab ajja kufa mysterious. Ate ebyenge byetuwulira omwenge gwe tuwulira anti kyenkugamba nti she is addicted to drinking kati anywa nnyo omwenge, maybe not the drugs but over drinking of alcohol brings things like PTSD. Yes, kati abeerawo nga ali depressed all the time, bwe yeekyanga so okwogera ekintu kyonna tolanga oluusi mwe mwogera naye ne mulanga ebintu biri uncoordinated. Era kyekintu kyekimu Donizera kyampalanira. Donizera namuyamba 7 years ago because namulabanga ali depressed, ne mugambako ku page ya Penge, ne mugamba oyo mukyala mukwano gwange agamba manja naye alina depression of the highest order. By the depression is stress that doesn't get healed. Nebeerawo ngeri continuous. Bwefuuka depression neyeyongerayo otandika ogituma amanya. Ko wali a lot of mental health problems. Okay. Yeah. Batumaliriza ali ate muganda afe oli gwe wali wafuna eri muganda wammwe ki mu media mukyala eyali omuntu wange ogamba Zahara Toto. Zahara, I think she's okay. Spend time nasogerako naye byakola mbiraba. I'm respectful to whatever she believes in. Tusobola okwawukanya ideologies on very many things. Naye ng'omusajja omuganda eyakuzibwa, I respect her and I wish her the best. N'abaana be family, I wish her the best. Okay. Tweyanza Seb. Eri Taata Felista akatalekeka. You're my brother. I'm not gonna fight you back like the way Joe Chikola. Omwana wo kanchi mugambe mu camera ntundeyo Mike Nyanzi kankuyita amanya ngana be wambise Yiga Abyeganye. I'm your brother. I'm not going to fight you like the way you did. I love you, but I love your daughter more because she's super talented. I respect you kubanga gwe gwakuziza omwana ono ate gwa mu mentoringa ffeffe nawe tujjira tugatirako ebyo byokoze. So nkyali willing okukola naawe yonna gy'oli, siddukangako na $5,000,000 endi mu Uganda. Era jangu tutulenga obukiiko bwasalawo okukola show tukole maiden concert y'omwana nga tewali akubuzaabuzizza, tukirire ku kigendererwa kye twali twagala okutuukirako mu ntandikwa. Kwagala nnyo, I love you at heart. Oli mwana wa Ndaya Nambi. I don't fight people from my own origin. Okay, tweyanza nnyo.